Ate wabaddewo akasattiro mu kakiiko ka Parliament akalondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti. Omukozi emboozi enja gikutuusaako mu maaso awo katugende mu nteekateeka ez'okutuuza district card ow'e Wakiso n'okugulawo eddwaliro erizimbiddwa e Kkooti ziwedde. Emikolo gigenda kubeera ku kitebe ky'obusiraamu mu Wakiso e Kkooti mu ggombolola ey'Emmende. Abasiraamu Wakiso basibye mu kitalo okulaba nga balongoosa n'okuteeka ekifo bagenda okutuuliza disitulikaazi Wakiso Sekeriyaase Kigoze bwema bamaze okuzisaayo so nga n'abafumbi bali mu kitalo nga n'ebifo bagenda okumira emmotoka balongooseddwa ebyokulina mitongole bingi olubasibye balambula ekifo. Sekeriyaase Kigoze ategeeze nga emaze okuteeka okulaba nga emikolo gitambula bulungi. Enteekateeka ziwedde bulungi. Bwe twogerera tuva mu meeting ya security okukakasa ddala nti ekifo security etebenkedde bulungi. Ono aze n'ebyagenda okutandikirako. Tusuubira okutandikira ate awo wennyini awali ekinyusi ky'okulaba nga tuteekawo enkolagana ennungi, okunyweza enkolagana n'okwongera okugatta obusiraamu. Ekikoze akulira ekitongole ky'abantu bamulekwa Wakiso ebaza mufute Sheikh Shaban bajja kwavuka omukisa okulembera abasiraamu. Okutulondera omukulembeze omutuufu. Omukulembeze atasosola mu mawanga, atasosola mu madiini, atasosola mu nsonga yonna ate nga muvubuka. Ye ssente w'obusiraamu Wakiso agidisa Sesanga ayogedde ku ngeri emikolo gigenda okutambula n'akubiriza abantu bakwate obudde. Bakubiriza okuba nga muwanguwako olw'ensonga waliwo okugulawo eddwaliro erya Umoja lyetwazimba nga tusikazi ati yali wamamu omutwe mujje tuligulewo liri ku health center for level. Ebyo nga bitushika Black Msekyanze Kaduya akulira ettwala ly'empeerero asabye abavubuka okulembeza empisa buli kye bakola okugenda naddala kula emidde mu Juma ku Masikidi Ubuntu e Namulonge mu Wakiso. Basabidde Ssaabasajja Kabaka olw'okweza emyaka 3 ng'alamula Obuganda. Tumuyozayoza Ssaabasajja ne tusaba Mungu amukwatireko mirimo gye, ate ne tumusaba ne Ssaabasajja Kabaka ayongere okubeera nga atukumaakuma ngaffe abaana ba Buganda. Sheikh Sikyanze akutira abavubuka okuwala ebikulu ebiyinza okuteekula bwabwe mu katyabaga. Tukubiriza abavubuka okubeera abantu balamu kubanga emiti emito gino gye gigumizza ekibira. Yajjatajjala Nakabuga yeebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okutumbula ebyobulamu. Emisinde abadde ateeka emisinde egy'okuyamba abaana abalwadde ba sikosero, abalwadde ba siriimu, abakyala abalina ekirwadde ky'ekikulukuto.